mwana wa nnyoko siwasanko wa kitaawo omukazi gwenna simujanko wa munze tonsaasira ndeka nfe nane nga yamaje yamatimba eno timba ndio jaba eno kujoza na mata gebajje mbala muje muganywe reka ngoze sangato eno timba mbu yamaje eno ojirabe eno yamaje timba ndio yamaje ngagaji jawo sente mbaba zijjo baba tunze eki nolecho zebonda bandeka ate obanga onkute n'onkuba obanga mumpambi muntematemangamu ne munsalako omutwe ne gugwa wali nze temunkubanga emiggo nkuba sasaanyi nfe kubanga ne bwona onkwata n'ontulugunya ngenda kuba information nfu nze siva mu woovuulo mwensiira oyo bamuyita Tata Bobby mwena mumumanyi atabuse n'agamba nti oba mwagala okuntwala mujje muntwale naye n'omunantwala temulina kyemugenda kunfunamu mujja kuntulugunya neera sirina information gye ngenda okuba kubanga sigimanyi n'agamba n'okugamba nti bino nze ovolo wange gye nsiibamu kakati oba mugamba nti byambalo by'amagye mwe abamanyi naye nze ebyo tebindya oba mwagala kunkwata muntwale munkube mukole kye mwagala naye sirina information gye mwagala kumanya bambi twalabye omwami gwe baatadde bamukuba eriiso mwalirabye nga gonna eri simanyi nakumanya era essaawa eno wenjogera munange yandibanga already yasuze mu ddwaliro kubanga eriiso balikuba bubi nnyo oyo omu ku abo abakulira akakiiko k'ebyokulonda awo mu kibiina kya NUP gwe baatadde olunaku lw'eggulo bamukuba bubi nnyo abasajja abo ani alibasonyiwa naye bwe bityo munange we bitambula bwe bigenda mu maaso era nga tweyongera okuba nga tutunuulira embeera bweri olunaku lw'eggulo nabagambye nti munange Mathias Mpuuga yali emabega y'okuba nga abaana baffe bakwatibwa njogera ku General Gaddafi njogera ku Mr. Smart njogera ku Akileo Kivumbi era ne poliisi yo mu kwogera bino byasobodde okutuba olunaku olwaleero poliisi yaffe mu Bendo wano eri e Masaka esobodde okufuna abavubuka 3 abagambibwa nti bakolera mu kibiina ekya National Unity Platform okuli Akileo Kivumbi amugumya Gaddafi okukosa Wakabi Grace amugo bamanyi nga Smart bano bafuniddwa oluvannyuma lw'okuba nti bakwatiddwa mu Kampala ku misango gye bazza ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokutaano 2024 ku kyalo ekyali kimanyiddwa nga Manja Village Kiwangala Sub County mu Lwengo District wano nno waliyo okuziika kw'omwami yali amanyiddwa nga Ssekasamba Pascal yali afiiridde ebweru w'eggwanga kigambibwa Bobi Wine awa National Platform bato bwe yatuuka mu kuziika abantu batandika okukola effujjo ne babeera nga mu kukola effujjo lino bakubiramu ne bannamawulire abawera ddala nga 3 okunga kwogasse n'okwasa kamera zaabwe n'okwonoona amasimu gaabwe awamu n'amasimu era ne gabbibwa ne ssente ezitannabako ezaali zitamanyiddwa akaseera ako bano tubadde nga tubanoonya era olwaleero bwe bakwatiddwa e Kampala ne baleetebwa direct wano ewaffe mu Greater Masaka basobole okuba nga bannyonnyola ku ebyo ebigambibwa nti bye baakola ku lunaku olwo era tubakakasa nti tubalina abantu abo 3 abalala tebannabakwatibwa naye nga sofa bano be tulinawo essaawa yonna era bagenda kutwalibwa mu kkooti babeere nga bavunaanibwa emisango gye bazza okuli okuba abantu okubabba nga bababbisa eryanyi saako n'emisango emirala webuuliza ngaddi Akileo Kivumbi yali abuze mu Uganda ngaddi General Gaddafi we yali abuze mu Uganda ngaddi Smart we yali abuze mu Uganda bonna babaddewo bakugambye mbe emisango bajjiza mwezi gw'okutaano last year naye mbo babadde babanoonya nga tebabalaba bokuliko obubbi kuliko kuba abantu naye tuwalabye senior presidential advisor
okuyiye Masaka Justin Namere ye yavudde n'atukakasa nti bannange nze ndi muna NRM nti naye ebintu by'abaana bano mulimu Justice Kamuguwa okuli mu NUP nti n'ekiwayi kiri ekyeyawulako ekya Democratic Alliance fenna kye tumanyi nti kya Honorable Mathias Mpuuga mbu ebyo byabadde bigambo bya Justin Namere ye yabyogedde nti yali mu kusibisa abaana bano. So ebintu weebityo munnange we bitambula waneno mu ggwanga Uganda. Era nga tweyongerayo mpola tulina okuba nga tukuba ebitambula era ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Olutalo lwa Furufiga ne Norbert Events. Olutalo lwa Furufiga ne Norbert Events. Bibino kankutwale mpola. Ng'okimanyi tebigenda kukola de millioni 2. Nga ne sound toyigenda gisasula. Neno oyagala wanunulire mbantu buli omu mubeereko mufuukire ekizibu sale musalafu sale musale nabayisa. Kane nabayisa magamo tekamu katogere ya bivulu. Omumanyi. Nga mulalamu. Sente zisinga yaziteka mu security. Talina budde bwa nonsense. Bw'oba ulanga police ekujjako sente nyingi endongodde nigiveeko. Negwe ovume police ayigi pink lopera abasirikale babbi abakampala odi babbi abagino mwemazeeko emikwano bano banjeko myeni musamba banjeko 5 endongo girekere baketi motors promotions girekere balamu ani akujja mu nyumba yo jotegeka endongo ani akuyita obulamu bwa mu bujje mu competition ne kyakaali ne kabampane kabandabe Yuno bwana bwabadde bwabwe kakati ogikozo ofunye eki tuba tusubira accountability wiza akyabanja nakati abanja sale musale mwamufula kiki mugende gune mubeera mu mulumu ne mutandika okubeera mu lumu ne bababanja lumu ne bababanja emmere sale musale ne mumufula kizibu sale musale mulala musiyoli wanono wetwalabidde Norbert Events ng'avayo nga mukambwe bitya akubira looya musavinge biki owaye etugamba mwabamanyi kanso ndi kumpewo katono kanveeko nkuddire empapula zo zikole mwagala asoleko ku mazzi pozo okumpa milioni 2.5 awe tudda machako lunaku olwaleero eyange eyoli njirina kanji kuteereko kati kanso kijja kutegeera manyi kyaza awe tudda nakangu bindoza yine ebimunyiza ku muyimbi kati leero nkirayo kikedde kwasama ojja kutegeera naseerera olulimi teyaseerera ebigambo byayogera ali ategeera bulungi nnyo bansabye enamba ebagala musaavinga ogenda kutegeera ogenda tegeera kereva yaani kati ani agenda omukuddamu mulwanirire abamulwaniriranga bonna yakabavuma jjuzi President Museveni ne General Salim Saleh yabayite obulambo juzi yavuddeyo n'akuba endu n'asanyuka nga baana ba Nuupu bali mu kuvuma General Loiso n'agamba nti musanyufu nnyo kati kivuddeyo rero mbukiteekawo disclaimer nakangubi ojja kumpulira wabula byonna nga bigenda mu maaso Furufiga avuddeyo n'agamba nti munange ye maama Fangoni ekyo tekijja kuvaawo ye yateekawo ekintu ekyo yakikulyetinga era oli mutabani we nti omuntu yenna asobya amwe Fangoni mother mama tebamugoba ate teyeegoba I'm still Fangoni mother oba okolaki oba weetuuga oba onywa butwa I'm still Fangoni mother omanyi okulyetinga ekigambo nekikula ensi yonna the all world amwe Fangoni mother waliyo omulala ate mama sigala mama osobola kyetuuma nawe funa wetuuma ekyala naba betuuma ba anko sikyabawulira abala betuuma simanyani sikyabawulirayo oza lwakinze babuze kukakana kaka I'm a big brand mama bera this is my brother I'm a big brand babuze ane nwabakoze kinyinja kyogerako silence gane nga nkyogerako era nga nkyogerako ate nga nkyogerako tewali on disclaimer ane nyakoze bulungi okukwata abaana bamulekwa nagabana nabo nalya nabo ate munange teyakomyawo n'ayambalira taata abazadde b'omwana ono eyafudde jjukira esitole zaabadde nnyingi nnyo omwana yasabye ssente ne bazimumma era neyeteekamu omuguwa yabadde yeewaana mu banne nti ewaabwe balina ssente olwakubye essimu ne batazimuwa esitole ne zikyuka era abazadde ne bagamba baagala bakwate munnamawulire oyo yabreakinze amawulire ago eyaleese sitole eyo asooka ababuulire ani yamuwadde sitole eyo
ani kiringa eno emboozi gye tuliko oba story y'omwana mulenzi ono mu Nigeria football eyafudde naye story zaatubuzaabuziza mawulire batugambye afudde accident naye nga bagamba afudde accident ne kilabu yennyini gyesambira yabadde tenakitegeerako nti omusambi waabwe afudde kitegeera so bo abazadde b'omwana bagamba bagenda kusuuwinga munamawulire eya breaking the story eyo ababuulire ani yagimuwadde kakati ye full figure atabusi banga bo bagamba nti omwana waabwe abadde nana account kwa savinga cent era account eyo nga kuliko even beyond 2 point something kitegeera so ye full figure agamba nti musaaga ne mwogereko n'abaana bamwe ndabe family vayo ankolo batubaga bagenda kushonga essomero omwana abatasaba kwetta bwatyo omwana abe buli kimba kimuwa omwana atana kya misinga yes omwana goto manyi kya misinga omwana wakomadde okwogera naye omwana yakomadde okumanya Katonda ate n'abazadde abalala njagala kubagamba kino abaana awabeerawo ekintu ekitambulira ku baana oba ku family kati omwana alese ekintu ky'okwetuga mu family nedda si banjo bate yasiya kiresi mwina okulwana ennyo ngera era nga tugenda maaso lutalo lwa Kensaha wamu ne Liripaza abantu basooka ne bagamba mbaabo ba mikwano tebasobola naye munnange ebintu biri serious era ndabya waliwo King Saha waliwo akatambi nga sinagende wa King Saha katambula nga bagenze ne bakola abantu tebagamba nti oba oli yandiba AI oba bakuta omuntu just ina tinte nga Liripazo era bo ne bakikazaako mbo Liripazo naye ababitegeera bagambye nti si yeye bagadde just ndowooza oba kumusirisa lwakuba nti waliwo lwakuba nti yayambalira King Saha nalabyeko King Saha naye waliwo gye yabadde nasalawo amwanukule era ye mu bigambo bye yakwatiddemu ne Eddie Kenzo omusajja watu atalina kye yayogedde ekirala baana balenzi simanyi sitayiro mwazingirawa naye mwewale bakuli weewale omuntu omuva omugende buti bugenzi abavubuka bayize ekikwijo sikyagala nina ne gwe naabe nga bibinagati kuninga sikintu kirungi ekyo so bakyali bange nze njogera nammwe kuba tewali aja akatambi akwogerwako naye ye chicken agamba nti ye nga expert mu bintu ebyo abitegeera bulungi nti mu butuufu si Liripazo lunabe yasuza zinabo yasuze mu magulu waliwo mawuli agabadde gasaculatinga nti lunabe atuyiyemu akatambi k'obuseegu wabula akatambi ako nasose nenkafuna okuva ku desk yange ne bakampa ne bambuuza ono si Liripazo lunabe nenkola save nganzo omukenkufu mu nsonga ezo ebyaddala nagenza okumaliriza ngoyo si lunabe mumanyi wabula ono kyafaananya lunabe nti akaviiri ke kamu ng'aka lunabe wabula tewali yalabye face omuvubuka mutonotono nga lunabe naye nga yabadde ku luguudo lw'ekyanuna ku bitaala ebbakuli ng'alemeddeyo wansi era twalabye akatambi nga kaggwayo nga twagala tumulabe ng'avaaya tumulabe face yaganye okweyoleka face so yalemedde ku luguudo lw'ekyanuna ku bitaala ebbakuli ne tumanya nti okay era Pazo lwakamusindikidde yaŋŋambye kimu nga nfaaki n'ensi sisobola kuba oyo ne mugamba kale muganda wange it is okay naye nga akatambiko weekali omwana toli yatukoze ekintu banaye sikirabangako nakoma kiraba ku mbaga ya Zaabeti n'olunaku biikira Mario Wegayaza bwe yajja mu ddinisa fantastic ebyo bigenda mu maaso ate munnange waliwo mwana muwala ye munnange kokodde obufumbo atotodde munnange ennaku gye yayitamu ng'ali mu bufumbo nekyamuviirako n'agamba nti enough is enough wano wafiira muloge gwe ddalu omanyi okusuulira ebintu wabweru naali lubuto lwaku ne luvaamu lwali lwa myezi 4 ne luvaamu singa nina abaana bange aba bana ne ŋŋamba olaba zitandise okuvaamu olwa stress omugezi lweyongerayo kati golowooza okubeeraawo mbu oli kuva wa musajja kuba yasuzeeyo wabweru kyalomu nze nkuwagaabuwa woba oli ku musajja mwavu oyo atalina formula oyo osobola okulekayo naye nga oli ku musajja omugagga
omwana wange yavaamu last born ate nga nali ngumye ngamba aha kati era nagamba n'okugamba nti kenfunye n'olwokuna nkannobe kati kantegeke ngenda okubeera awo mami dadi asudde ebintu wabweru ne ngamba naye paka kati nennyini era we tusinkana mbuuza naye why what happened konze you know better so mwomubeerawo ne mulowooza mbu obufumbo is a bed of roses era omusajja yakujja ewammwe omusajja yakuteeka mu kizimbe naye oyagala kuvaamu kubanga era omusajja tasula omusajja tampa ku ssente mulina bye reasons ebyekisiru bye mwerimba ne bakazi bannammwe gw'omanyi abakyala do you know mubadde mugamba mbuno basala abakyala omanyi bakyala bameka abatandise okutambula nayingira mu hospital agamba njagala amagi ga kufuna lubuto abakyala mumanyi mu myaka ejijja nga tugenda kuba n'abaana abali ba fatherless do you know that ulenga nzibu eyo sad story about her life naye ng'abuuliriddemu abakyala bonna ate nga tuvuddeko eyo munnange omwana mulenzi Tamale Emirundi Junior oyo ye nakugamba oyo ne full figure si bangu bokutegeera akukeerako ku makya n'akuvuma emisana n'akuwaana olweggulo n'akuvuma enkeera n'akuwaana kwegamba this time around avuddeyo ate okuba nga awaana Alien Skin nti olw'omutima omulungi okukwata abaana aba street kid n'ababudaabuda abamu nno n'akwata n'akasente mu nsawo n'abawa baddeyo eka abamu bafuniddemu opportunity abazadde baabwe ne babanona abamu bafunye ababaweererera school fees. Alien Skin ekintu kye wakoze okuleka abaana ba ghetto bayingire kintu kirungi nnyo era ogwo omutima gutwale mu maaso gy'ova toyombye gy'otera okudda abaganda we bagamba abantu abamu ofunye ku ssente osenguka gye wali obeera bwe zikuggwako ddewa abaffe byebyo munnange bagamba nti kirungi nnyo oluusi okusiima weya necessary tusiimengako no matter nti omuntu oba olina waliwo gye mutakwatagana bulungi nti ye naddala ebyobufuzi nti kino onaali eno naye oluusi nti tusaanidde tube nga tusiimako omuntu waba ng'akoze ekirungi yes nga tukyali ku Alien Skin era waliwo omwami avuddeyo n'agamba nti nkuwooninga ekintu kye waakoze ekyo ekintu ky'okujjira ku musalaba ekyo nti ekintu ky'okumookinga Katonda ti Katonda tebamookinga Katonda tebamookinga tibangi abagezezaako naye outcomes teziba nnungi yadde n'akamu so nti muganda waffe Alien Skin n'abayimbi abalala mwenna tuzze nga tubawooninga bakabaka bangi ne Nebukadneza yavoola Katonda n'amuwaayo okubeera ng'ensolo z'oku ttale n'anywa omusulo era n'omubiri gwe ne gujjako ebyoya ng'eby'ensolo. Belusaaza yakwata ebikopo ebyali mu yeekaalu eya Yerusaalemi n'abinyweramu omwenge. Alien Skin twagala okugamba mene tekel upashin opimiddwa n'osangibwa nga you are wanting n'olw'ensonga eyo tukuwadde ennaku 7 ez'okwenenya n'okwetonda mu maaso ga Mukama. Omubiri gwo guliriibwa ebinyonyi by'oku ttale, omubiri gwo guliriibwa envunyu ng'okyatunula bw'oti, n'erinnya lulirabirwa ku mapu ya Uganda tolijjukirwa, n'Abafangoni Forest bonna twagala obalabula. Kiseera kya kwenenya nakudde eri Mukama. Tosobola kuvvoola musalaba n'ogunywerako enjaga n'olowooza nti nno tetugenda kugambako. Bayibuli eyogera mu biseera bya Musa, sajja yavvoola Katonda ne bamukuba amayinja n'afa. Abaleevi essuula ya 24:10 byonna byogera ku kuvvoola Katonda. Alien Skin ne gurupu y'omwenenye mwetonde muviireko ekikolimo, ate bino tebiri mu Uganda, bibyo bijja kubeerako. Si yeka gwe nalabye abantu bangi, nalabye ne Pastor Mondo naye yavuddeyo naye n'amukolera live n'amugamba nti ekyo kintu kye wakoze munnaffe kyabadde tekisaanidde era mu butuufu vaayo weetonde. Ate kati simayi oba beetondera ani, balina okuba nga ndowooza bafukamira ne beetondera Mukama Katonda ne beenenya, kubanga ekyo kye baakoze teri muntu individual gwe balina okwetondera, balina kwetondera Mukama Katonda. Nti bafukame beenenye basabe Mukama abasonyiwe, basabe Mukama abasonyiwe. Ffenna tusobya mu nsi muno buli kanaku nno, buli ddakiika, buli katikitiki
oluusi mu njogera zaffe mu bikolwa byaffe tusobya oluusi nga tutegedde oluusi n'otategeera nti owaliwo gw'okosezza mu ngeri emu oba endala nti naye ekintu ky'okwenenya kiba kirungi nnyo. Mugamba Mukama nsonyiwa byonna byenkoze nga mu kutegeera mu kumanya n'omutamanya byenkoze bensobezza mu njogera yange oba ki, Mukama nsonyiwa. So nti aveeyo yenenye ne banne naye ng'oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaayo.